Aya basi zensonga ezo akayimba ko kowulidde ka mukulu bamuyita Baby J. Akayimba bakayita Kabaka kafulibwe mu studio bagita Climax Records mwaka gwa 2017. Omukulu ono yantuukiridde n'ambulira ku ndongo nga bw'esoodde okuba ate ng'etambula, era n'ategeeza nti omuyimbi gwe bayita Ronald Alimpa akayimba ako yakabba. Bonna nsobodde okuba ate nga njogeddeko ne management ezo. Omukulu Alimpa oluyimba olwasooka Sindoni kwaliko ebirubira ne tugamba kalaawo, waliwo oluyimba lwe bayita amazzi ga bowa, waliwo n'oluyimba lwe bayita abaafuna. Byonna ndooza mbijjukira bulungi nnyo, saagala mbalimbe. Eyayimba oluyimba amazzi ga bowa yatugamba bw'ati nga tetunnagenda walawulira akayimba ako nange nakawulira nga gwe bookawulira. Omanyi mu nsi tewali kinyiza nga muntu kuddira ekintu ky'olina n'akitwala nga tokitegedde, era nasooka ne nnyiiga nnyo nti oluvannyuma ngenda okunoonyereza ku muntu eyatwala oluyimba ne nkizuula nga ye Alimpa Ronald. Ndowooza owulidde oyo bamuyita Kamulege yawandiika oluyimba lwe bayita amazzi ga bowa. Kati gwendeese omukulu ono agamba nti akayimba kano ke bayita Kabaka Antumye, era nga akayimba ye yakatumya yakayita Kabaka, wabula omukulu gwe bayita Alimpa yazuza mu kayimba ka mwana mulenzi ono. Era omukulu ono tusobodde okuba ate nga tufunye emboozi ya waggulu nnyo, tujoogeddeko emboozi eno nanga bwe sodde okutambula. Ogenda kuwulirizaamu omukulu ono atubuulire akayimba nga bwe katandika byonna. Omukulu yono gwe bagamba nti akayimba bakamubbako omukulu gwe bayita Alimpa. Alimpa kye mwagalako akoppa bulungi ate n'anyumisa. Manya enze Baby J omujanja. Baby ani? Baby J omujanja. Baby J azaalibwa wa? Baby J azaalibwa Nyano mu Butambala. Naye nga mbeera muno mu kibuga. Okay. Endongo ogitandika ddi? Endongo ngimazeemu ebbanga ppanvu. Katugambe emyaka nga 6 emabega, kati baliriramu naawe awo. Endongo ogiruddemu? Endongo ngiruddemu. Bamuyita yeyita Baby J. Omukulu ono angambye nti kayimba kakennyo, sooka owulire. Tukola n'amaanyi naye nga n'abanyaguluzi bali awo ku bbala balinze okunyaga ebyaffe, naye ensi etandika okutegeera amazima. Ensi njagala etegeera amazima kubanga kiruma nnyo okukola asiimwa gwe n'okola n'amaanyi ne basiima mulala. Akayimba ako kange bwoya. Okay. Malidde ddala nako emyaka 5 bweddu kubanga zinyinza okugamba nakakubako ku lediyo ya Ssaabasajja Emandus abaliko obwandastandi ku programu ya Dictator Maka. Okay. 2017 si 2007. Ndowooza owulidde omukulu ono agamba nti akayimba yakakuba 2017, wabula omukulu yakutte ye n'akubako enfuufu kwegenda wa producer gwe bayita Brand Beats n'ayozaamu. N'engoloza obuzibu buba kuki? Abayimbi bano abasinga bayimba ennyimba zaabwe naye olw'okuba nti promotion yeetaagamu akasente waba tebalina promotion. Ate n'omukulu Alimpa mwagadeko nti akola research ku nnyimba ennungi ate n'azitereeza, naye ekyo kyonna kyakola kimuteekawa kuba akadde kano management ye erina okuba ate nga yeetereeza mu nsonga ki. Sooka olinde owulire omukulu atugamba ki. Akayimba ko Peter Pro yakakola producer wange Climax. Okay. Kati omukulu ono Alimpa mwayogeddeko ku akayimba gwe kafuluma kwa kafuluma ennaku nga 15 wiiki nga 2 kale. Tamanyi tomumanyi namumanya. Mulaba bulabe nga bugamba nti omuyimbi omuwulira nga bulakamiri buwulira ani nga tukyagenda mu maaso n'emboozi eyo y'omuyimbi oyo gwe bayita Baby J. Baby J ono agamba nti omwana mulenzi ono gwe bayita Alimpa Ronald yeegulidde erinnya mu kukoppa n'okutwala ennyimba ng'agamba nti erinnya ye yalikola. Era ono omukulu osobodde okuba ategeeza nti mubuuzizzaako nti atera okwogerako n'Alimpa, agambye Alimpa tamumanyi namumanya n'okwogera teboogera. Bw'ogezezzaako mukubira agamba atya? Sinnamukubira. Okay. Era tuweza kukola ki? Seetaaga mukubira, neetaaga kujja ku mpewo n'endaga abantu amazima. Aya basi. Abawagizi abamu bayinza okugamba nti Alimpa bamulwana. Bobi Wine yakubye akayimba bakayita Tujune. Awo yagambidde nti ayogera amazima abamu bamukyawa, kati fe abayinza okuleeta amazima bayinza otukyawa. Era Bobi Wine yagambidde nti aboogera amazima tebalina mirembe.
naye nga ffe tuvaayo okuzibula amaaso. Akayimba kadde ka Bobi Wine kawulirizeeko owulire. Oyinza okuba omwagala omukulu Alimpa, ffenna tumwagala naye lwakuba obunafu bwalaze. Wano mu ggwanga Uganda oba okoze n'osobola okuba ate ng'ofuna chance n'ofuna omukisa bannayuganda ne bakuwa chance ne bawuliriza ennyimba zo. Kati obeera olina okugattamu amaanyi n'obuyiiya obw'enjawulo, n'ate obuyiiya oba obuteeka mu kkopa, oba oliawo kibanga obunafu oba management erina kwetereezaamu mu nsonga eyo bw'etyo. Buze bwenkiraba bwe kityo naye nga gamba nti amazima ab'amazima babalwanyisa, bagamba nti mulwana omwana. Omukulu wuno akyatugamba akayimba kake. Kabaka Antumyeyo wammwe, Kabaka Antumyeyo wammwe, bannange muliwo abanywanyi. Kabaka Antumyeyo wammwe atugambye tuzimbe Obuganda. Kabaka Antumye tawadde ku mukolo ogujjudde amatendo, namutulumya essanyu, n'asituka n'atuwa sipiiki, ffenna ne tumuwa amatu. Yasase ku nsonga z'ebika n'atukubiriza tukuume obuwangwa, n'addako ekyabavubuka okukola tukukwase maanyi. N'akubiriza abato n'abagamba munyweze ekkalaamu, yasembeyo akutira abakyala ekyokuzaala mu kikwase maanyi. Omunaba bwe gutyo najja kuba tusiimye. Okay. Bategedde bulungi. Nkategedde se. Akayimba ako nakayimbira omutanda wange era ng'ekirooto kyange kyali nti osanga olunaku lumu ndiyimbako mu maaso g'abeene. Naye ng'omukisa gwe wagufunako okuyimbirako Kabaka wo? Omukisa sigufunanga era bwe nkyanoonya nyimbeko mu maaso g'abeene Bakatikkiro. Kirooto kyange. Lwaki tozza mu gy'amasaza? Egy'amasaza gigera kubeera Masaka ku Lwomukaaga. Empiira gy'amasaza. Anti kati ffe kitukola obubi olumu. Kabaka Simbi ate olumu ojja tolinawo connection. Yakutegedde abaliwo awo. Tukyagenda mu maaso. Omukulu ono agambye nti ebimutawaanya ndongo naye ng'amuyambako okumutambuliza endongo ye. Bamuyita DJ Seba. Seba yamuyambako okumutambuliza endongo ye. Era n'ennyimba ze yatera okuba ate nga azitambuza nga aziteeka mu remix oba mu non-stop ez'enjawulo. Naye ng'ekimutawaanya agamba nti kasente, n'agamba nti omukulu ono nsobodde okuba ate nga akubiddeko mu management nsookerewa. Ayaya, waliwo omukyalo ono akwata simu y'omukulu gwe bayita Ronald Alimpa. Tegeddeko erinnya limu bamuyita Rosette. Bwe dityo tusoose kumunoonyako wano okumubuuza tuwulire. Baby J. Akubiddeko wano nga ngamba nti akayimba ka Kabaka Antumye kake kituufu oba nga njagala kumanya kale ku sayidi yammwe nga bweri. Bakayimba ka Alimpa ate ka Baby J. Abanoonya mawulire just. Oluyimba mulwana manager yennyini yaluwandiika. Ate Baby J agiramu. Angamba nti lulwe. Ayagala mawulire. Mukulu bagambye nti ayagala mawulire. Wano no wenkubidde omukyalo ono yennyini yakwata amasimu ga Alimpa Ronald nga bumayo omuyimbi woba okozeemu erinnya n'abatambula nabo beeyongera. Kwe kumubuuza okumugamba nti sompe ku Alimpa Ronald nsobole okwogerako naye. Wano wendabidde nti management ezimu byogenda okulira ndowooza bye bifa mu management ate tugambe tutya. Okay, kati Alimpa nyiza omufunako? Nena mu buli kaseera buli ekinagawo nga mwagala mufuna mumufudde ki? Omuyise kalenda nti ogisobyakidde. Togamba buli kinabaawo buli newaana bagenda kufuka nga mwagala mumukwate. Nti banne ebatugaye wafuse kituufu wafuse. Kubanga mu buli kiraawo Alimpa mufuneko Alimpa ku kino. Banne nga waba afuuka temujja mukwate. Mumuwumuze nammwe si ebuyimbi yekka bayimbi bangi muno gyekubasidde abalala mbaddeko mpala. Kale mutama. Aya basi ekyo bayita arrogance bye bisinga okutta abayimbi. Ekifaananyi kyalaga kye kyalimpa olw'ensonga nti arrogance ndozo oba abayimbi publicity eno kiraga nnyo ensonga z'olina okuba ate ng'otambuza. Kati ono yamuyambako Alimpa omukyala bw'ayogedde kyekiraga ekifaananyi ffe tutaddewo abiri. Ensonga ze tubaddeko za kubba kayimba. Omukulu ono yeesomye agamba nti ensonga agenda ziteeka mu mateeka. Sobodde okwogerako omukulu ono agambye atya Baby J. Omukyala bw'ayogedde bw'atyo naye ate ffe bye tulina okukola. Omulanga bunkubira abayimbi abazze nga bakoppa nti ebibbe tebyala. Okay. Nti osobola okubba n'okola byonna by'okoze newamala wavaayo oli nawe najja kubba lumu byonna by'okoze n'okaaba naye ne weerabira biki by'ozookola ki. Aya basi omukulu ono ategeezezza nti agenda mu mateeka naye ennaku zino essimu ye teriiko
n'okumutiisatiisa bamutiisatiisa wulira biki era ndi wakugenda mu mateeka naye kati ngenda sooka ku mpewo za ggwanga zonna kuzibuulira ekituufu. n'essimu yo tebeerako? Essimu yange ebeerako naye essaawa eno mbadde nagiggyeeko nga nfuna amaloboozi agankangakanga. Kati bani abakutiisatiisa? Siyinza kugamba nti oba ono oba oli naye nfuna abantiisatiisa kyova olaba seba ne maanyi ga musumeeni essimu zaabwe zibeerako kuba be basobola okumanya mu ggeto w'enkasiba. Sikyatambula nnyo ku sitwiti. Oli mu mbeera yakutya? Ndi mu mbeera yakutya. Basi wano nokwekubirako maneja Alimpa omukulu wuno yansabye okonnekitinga n'omuyimbi ayogere ku nsonga ezo. Era nawuliddeko ne sitole ku kayimba ka Kabaka Antumye ne ngamba kansooka kubira mu maneja kuba Oluyimba nalulaba ate nga luliko linnya lyo. Mulenzi kyakubidde. Bamuyita bebijje. Ali awo. Akubidde agamba ate. Aŋŋamba nti akayimba mbukake. Osobola oddamu okubira omukonekitingeko nange. Owulire kyagamba. Owulire kyagamba. Basi mbombozi gye mbaddeko ne maneja kitegeeza nti omukulu ono ayinza okuba yalaba omuntu omukyamu n'amuwa akayimba ak'omuyimbi ono avuddeyo okuyomba. Ekitegeeza maneja ye okwongera kukwabadde ku kkakkamu naye oli omukyala. We tubadde ku conference tusobodde okuba ate nga tubagasse bonna maneja n'omuyimbi naye omuyimbi gwe babbira Oluyimba agamba ne maneja tamumanyiiko alimba. Sooka owulire ensonga zino kubaddeko ne maneja we gwe bayita DJ Seba. Era nawuliddeko ne sitole ku kayimba ka Kabaka Antumye ne ngamba kansooka kubira mu maneja Seba wangi omusajja wamasi omugambye aleeta obujulizi aleka kwekangabiriza aleeta obujulizi aleka kubanga oluyimba lwa 217 era owulira olugina y'oluyimba olwo n'owulira ne bebazzeemu otegeera balese owulira luggwayo n'obuggwayo evassemu tebalimba bakomako wano kuba kati kiraga nti maneja ono alaga nti akumanyiiko alina enkolagana naawe nedowo omutanga awo tali awo tamumanyi kati laba wuno maneja ankubira kamukonekitingeko temuvaako Mbadde mbuuza. Sebo. Omuyimbi asobola okutunda oluyimba lwo batasobola okutunda. Omuyimbi asobola okutunda oluyimba. Kati mubadde mwagala tuwamu ssente oba? Kati awo kiwedde. Wuuno kuba kwali ku layini. Kati awo nebisigadde kati awo mbitegedde kati awo kiwedde. Nanti kwali ku layini. Agobe kyayagala n'atambula. Abanga omwenge asobola okutunda oluyimba lwe nga talina maneja n'atunda kutungira oluyimba lwe bwate. Kale balaga nti oluyimba nti walutunda babbi. Bagaleeta obujulizi tebatunda butonzi bintu bwe batyo. Tonda butino w'ensanga otamumanyi nange simumanyi. Simulabangako aleeta obujulizi tekulako obwenkubu. Aleeta obujulizi obulaga nti namuwa oluyimba obanga amumanyi kuba ne wansanga we atamumanyi. Kale tumugamba aleeta obujulizi tukubuukira. Zogiwulidde emboozi eyo. DJ Seba wuuno ayogedde ku ono omukulu. Akayimba kalimpa alimpa obudde buno kyangenda okugamba nga DJ Seba nti obudde buno tumwetaaga era tuli mu kutambuza bintu by'amateeka twatandise dda obikwatako twagala ajje tunyunyule gye yajja oluyimba lwe olufaanaganira ddala olwaffe wabula ekyenjawulo ekiruliko nga bivuga byebyenjawulo naye ng'ebigambo bye bimu wulira oba yajja oba twalumuweera mu njuuki oba twawandiikirawa kinyinza okugamba banike. Aya basi ndowooza owulidde omukulu Alimpa kyalina okukola kwetereza ye nga ne management ye. Obunafu bujjidde mu nsonga nnyingi nnyo. Waliwo yagobye manager gye buvuddeko awo, waliwo ensonga z'okumisinga ebivulu, okukoppa ennyimba. Oyinza okigamba nti guba mukisa ne bannayuganda bane bakuwaamu chance okuwa amatu
oli gwe bataawa luyimba gwe bataawa chance kuwulira oluyimba lwe wabba tebamuwa chance muwa amatu ne gwe bakuwadde amatu management nkakasa nti erina ku ssente ziyinza okugula baproducer n'abawandiisi b'ennyimba oyinza ogende wa Yeso Marafiki Nisenri bakayazi bandi bonna n'osobola okukola oluyimba n'oleka okubba mu nsonga zino ne ziralema kujja mawulire ne management yeetaagamu ndowooza engeri yeyina okuba ate ng'ekwatamu ebintu byabwe nze ndowooza zeezo image ya Limpa egenze ndowooza terabika bulungi mu nsonga ezo ez'okubba ennyimba abajjukira n'akayimba ke bayita baafuna ke yakuba ne Spice Dana baatugamba nako yakabba bubbi kale yakakopa tugambe teyakabba yakakopa bukopi mu nsonga ezo era omukulu yuno yatugamba ekamulege mwadde mwagala tuzibawo ebyuma mugende nga temulina muyimbise emimwa mutubuuli kati awe endongo nenyigamu kwe kuwandika akayimba kali era baafuna kuba nakolako ne disco ya Kamada nenkolako ne Omulande yandombolo mu biseera ebyo naye nga batugamba owa disco yatutte ssente kuba tuba nga tetumuwadde n'abo wano tetwandisuse ngamba kati ffe tukolerera baafuna naye Mukama yanditujunye ensi okukyuka n'omunaku n'aganyolwako muntu yoze kati era amazzi ga bowa nali wakuzzaako akayimba tukolerera baafuna Mukama wanditujunye ensi okukyuka n'omunaku n'aganyolwako muntu yoze naye alina yayongerwako kati kekolona dikeyayimba ne Spice Dana obiwulidde ebyo si byange Bobi Wine yagamba akayimba aboogera amazima tebalina mirembe bayinza okugamba nti Alimpa bamulwana ne tewali amulwana obukakafu management erina kutuula neyetereeza ne bongera obuyiiya baleme obuyiiya obuteeka mu koppa ennyimba oba kale okunaawuza ennyimba obuyiiya obwo n'akasente ke bafunye akatono bafune ba songwriter abayinza okutambuza endongo ne image ye okuba ate ng'etereeza ebintu ebyo mu nsonga ezo ajja kweyagalya mu ndongo y'eggwanga Uganda naye bakuwadde chance okuwulira abe Uganda nno nga bazira naye ng'ensonga zeezo ensonga